Obulumi bungi nze muzeeyi yantuuzako mu ssomero n'anteeka mu nte n'ennunda n'obeera n'abasajja nga 10 nga muli eyo oli mu nte nagwe ojja kibuuza nti kisoboka naye ate era kisoboka ku bantu abamu. Lwaki yali abakyawa bw'atyo? I have no idea. Tolabangako ku laavu ya tata ebbanga lyonna? Sigimanyi. Kuba ova ku muntu gw'ogamba nti nze nkusaba school fees n'ongamba n'obwotasoma kubanga ndaba mwe mugenda kufumbirwa. Ekyo ekintu kyali kibi nnyo era yatuyisa era muzeeyi wange sijja kukulimba nakukyawa. Oyagala kwogera ng'ono omwana chicken bwe yagambye taata we? By the way, he's right. Wangi? Mwe abantu mujja kumujjajinga engeri gye mwagalamu naye ye bo bennyini be bamanyi ekituufu. Taata wakyaliyo? Gyali mulamu. Ogambye otya? Nze simwagala. Olabye n'enkovu gye nyina ku liiso wano ente yamala kunkuba katono enzite. Maama n'agamba kanobe omwana wange ave muki ave mu nte. Maama n'agamba parking ebintu byo leero nviire omusajja. Nze omusajja nze baira nze taata yankyawa nnyo. Nze muzeeyi nakukyawa n'akabaddewo konna wakajjeewo kuva lwe watandise okugamba nti nze nteekamu abantu ssente bajje bakutte. Taata we? Yeah. Ng'oli wano Canada? Somewhere. Kati saawa zino ntandise n'okufuna obusungu. Even if I watch something on TikTok oli ndaba ng'akoze kintu n'engamba kale oyo n'obw'omugjawo. You know? N'ogamba oyo n'obw'omugjawo. Kati luli nawuliranga bubi nga naye ndaba ng'oba omuntu bamusse. Kati right now mba ngamba oba kimugwanidde, you know? Oba kimugwanidde. So nenga omuntu yonna asinga obbireeta saawa zino ndibadde ngafuna support. Yeah, ntandise obbifuna wano whereby nti kati ate trauma gye banteekako from back home, it's really too much. Ninkushaba bushabi, stay where you are, otwesaasire, otulijjeho, otuleke. Ntugezeho kwezimba nkitwe nk'abaana. The only thing we need from you tola tuhire nti tuwataravu tuwatubeereraho mu any support. The only thing ekiwakubeere notereze gye saha, it's only your blessing. Okabe nojoto abaana banje balukulia well and good, bless them like bafune neki kandi hati yo notwendeza kubi. He's even sending bad words like he's cussing on me. Here? Yeah, here. That you will not make it? Hey! So, mushiza nimsaba ninkwesenjereza just twesasiro tulijeho. That's the only thing that I can tell you. Just leave us alone. The Answer Channel, a solution to every situation. Okay, nkwanirizaako nyina gye sinzire okuba ngo tulaba omukutu baguyita The Answer Channel. Ogenda ku mukutu gwa YouTube no searching ekigambo The Answer Channel, no searching otekawo ekigambo DA nolekawo space notekawo channel notekawo space notekawo DA nolekawo space notekawo answer then notekawo channel. Then nja kwasoda mu nyokwate ngo tufuna The Answer Channel yali yitibwa Uganda byogera akaseera akaliko emabega. Nyongera okujjukiza konti gwe yatwegattako edda oba ya subscribing edda tetukwetagisa kuddamu subscribing. Are you already a family oli omu ku community gye tuzimba, community eri inspiring, community eri mu kufuna n'okutegeera lived experiences abantu ab'enjawulo, community eri mu ku adoptinga n'okutegeera different cultures ez'enjawulo, how we can be with them, how we can work with them and how we can even stay with them in any other way. So mu mbeera bwetyo era ne mu kaseera ke kamu nga tulukinga kitoyita purpose of life. Zezimu ku missions ne goals ezeno show oba ezeno channel tuli wakati mu kubeera nga tuyita mu ngeri emu bendala bwetyo. Nze Kakalamu The Answer mukulu w'ebintambi ali ku kamera era olunaku olwali tuli butoola n'emboozi ey'enjawulo gye tugenda okukwata tutandika olwaleero oluvannyuma lw'okuba ate nga tufuna omuntu ow'enjawulo atwegasseeko tukkiriza nti ejja kubamu ekyokuyiga era tukkiriza nti oba oli awo ejja kwetaaga ku side yo engagement yo okuyingiramu kwo
n'okuwa amagezi we kiba kyetaagisa mu ngeri emu oba endala. Nkwanirizaako nnyo tutambule ffenna. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Okay, ku show yaffe olunaku olwaleero njagala twegatte wamu twanirize muganda waffe mukwano gwaffe era sister waffe amanyiddwa nga Jazira. Jazira tuli naye wano mu Canada wetwesisinkana wakati mu kubeera nga owulira emboozi z'abantu ab'enjawulo otukese anogamba naye nze ndabike okuba nga kinsusseeko ng'omuntu we naagiwuliriza nyinza okuwaako amagezi agali limited. Wembanga nfunye akaganya ne tutulako ffenna we tutudde ne sharing emboozi n'ojjako akazito eminzaani ekutuddeko n'ogiwa ensi oba oli abo bandi kuyambako okuba ate ng'ofuna ku magezi ag'enjawulo kubanga bagamba gakuweebwa muno ate bagamba amagezi Remi gwe muganda nnyo amagezi muliro bwegakuggwako ogenda wa mulirwana n'ogafuna. Alright, so awe tuli Jazira nkwanirizaako nnyo. Thank you for looking beautiful. Thank you for looking humble. I don't know if even the inner side of it is like that, but outside, okay, outside kiraga nti no you so humble. Tukwanirizaako nnyo guno gubayita The Answer Channel. Ensi ayagala okuwulira ku ddoboozi lyo n'okutweyanjulirako obuliawo. Neyanziza nnyo kunkyaza olunaku olwaleero. Amannya gange nze Jazira. Nyamba oyongeza ku ddoboozi. Amannya gange nze Jazira. Ndi mwana w'e Kampala. Ndi mwana ava Isinjiro. Ndi mukazi musiraamu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Canada etambula bitambula bitya? Alhamdulillah. Otonya mwaka ki wano? Najja 2003. 2003? Yeah. 203? Yeah, 203. Is it 203, right? It's now it's 1 year. 2023? Yeah, I think 2023, right? Okay. Yeah. Sorry. Yeah, it's 2023. Okay. Yeah, kati mbamazeewo omwaka gumu n'emyezi 4 roughly. Ogenda kuona ebiri. Ngenda kuona ebiri alhamdulillah. Wako gwaleeta abantu era bi. Ekidyeri bakiyita ekidyeri. Buli gwajja nga 223. Nange kyanjolera obo wamu. Alhamdulillah. Ne tujja naye yenda kuona emyaka 2 mu November. Amina. Nze mba kusingako emyezi. Oba nsingako ndoozi emyezi. Si kyekyo. Oba nsingako ku. Okuona kali akayimba Mukama akikoze neera. Alhamdulillah. Nga oli mu nnyonnyojja. Family neeraba. Neeraba. Gwe omanye essanyu eryo. Naye gwe omanye ebbanga linasabira mu visa eyo. Okay. Visa nagisaba mu COVID yasooka. Yeah, 2020. Yeah, 2020. Yeah. December. Nagisaba visa eyo nenteekayo buli kimu kyonna yali agent nagisabira Bahrain. Waliwo omukono gwange yanconnectingako then nantwala mu company osasula cash nembawa ebyetaagisa nentuula ne bangamba gwelindako. Bahrain yennyini. Nentuula visa negaana nenyiga nembakubira nenyomba nagenda okulanga kiri too much nenzira e Kampala nenzira tata w'abaana mba manyi mba ngenda kufuna kubanga bangamba kigenda taking only 2 months ng'ogiyita e Bahrain. Nze nina okutwala kye bangambye bali nze nange nagenda bugezi nesaba visa kitegeera so ne bangamba nti oli wa Bahrain like osabira mu nsi etaliyo bagamba nti ova mu nsi ki? Of course I know bagamba wajova watufu. Yes. Okay, so nationalities na buli kimu ze tubeera biraga okole. Yes. Okay, so obatuuka okusaba ebigalo nga bagamba ddayo eri ebigalo nabikolera eyo yennyini Bahrain gye nabikolera. So bwe namala obikola nendaba nga kisusse, so I decided to go back home. When I took ewaka nenzire wa tata w'abaana omwami yakulinze. Of course nga yali alina okunnenda obwesigwa obuli awo munnange naawe n'obwesigwa bwali eno munnange alina okunnesiga lwaki oba tonnesiga. Namba ye yali yeesize bulungi nga naye omwekuumire. Yes nga mwekuumire. So we nagendayo nenzira mu kuzaala nentuuka nze nenefunira olubuto naye in that process waliwo omwami naye omwami oyo yanjigiriza. Omwami oyo bamuyita Isaac
naye mu kigawe wafeeyo yanzijjako sente in that process whereby nti nali desperate wabula nga mpulira njagala kutambula oyagala kweyongera wano wooli ogende ku ddaala eddala yes nangamba jangu eze Canada nziina visa tutaddeyo bambi waliwo omukwano gwange namunyigirizamu naye ajja kunkola ki ajja kunsonyiwa yali mukyala naye nemuengaginga ne mugamba jangu tuyingire ne tuteekayo sente lumu omwami n'atukuba ku mutwe gwakubiri kati namba nangamba omanyi linda ko just be patient kati mbateerayo shangeni byanaleera yes nengamba kaninde nansindikira bi fake document nangamba obiraba eri mu process ninga walaite bangako mu process ngezaako okuba enamba ezaaliko ng'enamba zaali tezibangako nekitegeera ne mantono gayina yakoze eki akufeera Canada akufeera ne Schengen byonna ninga mpulira nga njagala kuvaawo ki kuveewo aka wabula neeyongereyo process eyo yali agimanyi bulungi abaseera batera kukutamu nali sobola kukuta kubanga oli kale munnange nnyo so nali mugezaako okumulaga nti buli kimu kyonna kyenkola kikoze eki akimanyi so kati bwe byagaana nemugamba taata w'abaana situka kola ng'omusajja tunoonye omuki omwami ono ne tumuteekako police ne tukale teyalwawo nnyo ne bamukwata ne tumutwala wali ku poliisi n'asasulako ekitundu n'agamba nja kubamba wendala ate yaddamu okulabika n'essawa yakana naye Isaac wonna gy'oli nkunoonya njagala sente zange nekolo kubanga twali tumuwadde roughly million 15 naye nga yampako million 5 yakuddizaayoko million 5 by the way banziba mu bintu by'e Canada banzibira nno ddala sente eziwera ate waliwo besaagala kwogera naye yali mukwano gwange musiramu munnange nemulekerayo bwe ntyo ebbali naye bw'aba andaba naye asobola okunzirizayo kasente kange akatonotono ne finally Allah n'akikola ate nga wuno wende n'ogifuna nenjifuna ate bali be nali nagoba ntuuse wano nfunye olubuto lwali myezi 7 wajja nalwo wano kati mba mpezeze emyezi 7 mba ndi awo mbalengera ku TikTok abaluwa eyo kampani yennyini gye nali nasabira mu Bahrain kati obalengera ku TikTok nenyiiga epapula juke nali nabisuula ddala kubanga lwaki nanyiiga nali nsabidde ne brother banga babiri Poland ate nga nsasudde nayo kati ate n'oli bestie wange naye nga asasulidde baganda baabo babiri kati ntadde Canada tutaddeyo Poland z'abantu 4 so nenyiga kati we namala obalengera ku TikTok wallahi nali siinamu sente nali mu kitanda nebasejjukira olubuto lukutuuzizza wali kati nembalengera nempulira obusungu nayita wakana ka sister kange nengamba yangu ojjo ogenda ongulire airtime nikangulira airtime nembakubira enamba yaliko kubanga balina branches ziwera kati yali yettake kati nenkuba enamba yettake ne bampa enamba ye Bahrain kati nenjogera ne Bahrain omwami nangamba teke ne namba ku WhatsApp ojje twogere kati wenateekako enamba ku WhatsApp ne twogera nangamba Jazira where are you application hiyo yakomawo dda ne tukunoonya anti nga nebi email bye twabawanga nga tetubifollowinga nga tetubitegeera mugaso gaabyo nga tetutegeera mugaso gwayo nayamba ebintu byakomawo ne tubiforwardingira tewabira bakonzi nga mbisanga nagapapula gaabwe nga nagayuza nze kenyini nze nageyokeza ng'obusungu bunzita nangamba naye mbiina nsobola big forwardingira bw'onodda n'obitwala n'olaba bw'ofuna mukisa go bw'oba tofunye gomanyi tukyali mu process tenaba abeera approved tenaba kati lwali lwakuna ne babinsindikira we bamala binsindikira ku Friday nenkeera nempita tata w'abaana nangamba ne tugenda the way you address the tata w'abaana Canada Center twatuukayo wadi e Kampala nembibawa whereby nali muzito bambi banyaniriza bulungi nembibawa ne bangamba sasula sente zino nenziwayo nandikayo passport ne bangamba tujja kubanga even bangamba 3 weeks tujja kuba tukuwa feedback nenzile wakanento olwotwala passport yalo olu yes bali bakuwadde just baba gateka mistake yes which is nali simanyi kwanga nomwami yangamba nangamba bwofuna mukisa go botafuna gomanyi kwanga fetwakunoonya yes nembiteekayo era 3 weeks zaayitawo ne bangamba ne basindikira message nenzira nenga wallahi olozanze kanyini nze nenonyezayo passport nasigala wabwe nengamba omwami yambuka gobo jayo ki
Konga namanyi sigayina. Ngampulire omanyi okubanga owulire entegetege nga zikatuse. Nze nankulirize. Na ngamba kati bwe bangana ninzo okuzirikira wano. So nagendayo najijjayo ne mugamba gobo ogikebera. Najikebera ngamba cyana gofunye visa. Choka tojjukira naye ngo redde mazo muteka nyina walala we nali mu connecting za atekeyo visa teba muwadde. Ne tata Ninawe nali mu connecting nete yafuna. Wo ekitwala n'omuntu nno nga yena omutima oguli ngwite compassionate omutima oguli oba ogutegeera obutabeera na kasajja obutabeera na envy kitwala omuntu nga yakuzibwa nnyo okubeera nga akusanyukiddeko ye nga tafunye. Obuzibu obuliwo nti ekikulu amanyi nti nze ndi stubborn bwe mba njagala ekintu you fall up mpaka nga maze okufuna ekyo kyennyini awo ndio kantuula naye nga bwe sinakifuna so kati bagikukwanga bajinkwanga nga nzira waka nga ntuula Allah nga nyamba nga nsumulukuka bulungi ne baby boy wange yani tubeerawo thank you now amuyonsako on a 3 month naye ngamba bannange katata tekina we kinyambira okuwa ebbeere nsigenda sobola kusasula school fees. I feel you. Yeah naye ngamba ojja kunsonyiwa naye mama agenze kunoonya ki sente agenze kunoonya eza ticket weziri tata wabanda babi yanyamba nnyo okunfunira sente za ticket. So zali mu make by then ndoza yakozesa saaliyo we yagulira ticket naye angamba yakozesa miliyoni ndozanga 8. Yeah so nenfuna ticket nensibula bulungi abaana bange n'omwami wange nemusiibula nsaba n'ennumba Canada. Mwami n'omwokya yakasemba munange naye ate era nali naakamala okuzaala omwokya otya nga wakazaala. Waaye sebo bangamba ayino nakujjukiriranga kaawo wage nali naakamala okuzaala bambi wamuleka mu buzibu obutagambika naye asobola okweyiiya ng'omuntu kuba musajja wangi ngate kitera kuhulikika ekyo mu bakazi kale gabaira mazima naye si mangu gakwogera ate lwakuba obuzibu obuliwo nti fe abakazi twerimba ne twagala okukkiriza ebintu ebyobulimba ate nga si bituufu si bakazi bokka n'abasajja kati imagine ndi wano nzuno ndi mwaka gumu n'emyezi ena ng'olwozaaliyo akyalinze nze ng'olwo kiki ennyo nga we yakulinda ebbareyi nze mmanyi ntya nti yannimba ayo naawe oba yo omanyi otya nti oba nze namulinda yaka naawe oli musajja ekirungi musajja mulungi musajja munyarwanda atunulwako so waddembe by the way ndooza nze ndooza ajja kuba ndaba akimanyi ekituufu nze sikirabangako kino yamala ki ogambye oti alina okweyiya musajja kati kankuseseeko omanyi nofe abakazi tugenda ne twerimba ngusimanyi omusajja wange bamubye ngusimanyi biki naye nga wallahi basobola okubba wabanga asazeewo nti gwe yalina era akulinda kale akuteekera wa mu 100 ayinza okuba nga mulimu 3 abalinda kati gwe essuubi liri kummeka kumusisinkana omuddamu omusanga nze era bwe musanga nga yafuna omuntu ngamba ku 10 tetuli kubyanga okumusisinkana saawa zino sijja kulimba I'm not sure either kumusanga oba obutamusanga kubanga wali abaana gwe kankuseseeke Kampala wali abaana mwana gwe baana banyirira wali abaana abanyirira ate wali abaana abali within nze kankuseseeko ekyenjawulo ekiri wano nti you have this ate mwana wato sinafuna naye nja kufuna ojja kuzifuna oli mu kusettlinga one time you call him omugaye soko nfunireyo kaawo obadde olinawo nti adde bagamba ekijabijo genda ekyanja balyoke oba entebi kugambi oliwo entebi nnyo njagala awo galuga nga ku nnyanja ebimboziboozi ebitaaliwo ng'oli ate emabega kijja tuuka kisoboka so badde nga makomuseseeko kati ekyempadde kyengezaako okukulaga nti abakyala tukyalinamu eno mentality eyerimba nsimanyi oyo omusajja wange mukwano bw'oba siyego wamuggyako embuzi tosobola claiming omuntu gwotajjako ombuzi nti oyo wange
Bozi bugwa bitandise rero. Nze nkubulira. Nze nkubulira. Yo gwa bitandise rero. Nze kamuseteko. Nze ngamba bakyala bannange. Bino bye down emwerimba. Musimanyo no wala na mchala munongo rokoba. Kale yes fine kirumamu naturally obujja ne kikuluma naye mwana gwo omusajja nyewe bwaba yasazeewo. There's nothing you can do. Yeah. Olusa abatasazeewo ne sitaani. Twaliza muri sitaani kusangawo. Sitaani kusangawo kukema. Mane manye fa abantu fefe nyini fe sitaani. Sitaani. Fa abantu fe sitaani. Akabula kako. Baya kabale kaka kajeneka kwambala ni. Kachabo soko kumanya nti sitaani ye fe bantu benyini. Okay. So oli nyenyonyi kubya mwaka fala nyinkategeera nti after a long waiting process na buli kimu badde kisubiro kituukako finally kituuka ne sente ozifune ya tiketi esanyu libeera opitirivu oli nyenyonyi sibwe gusoose but this time round oli nyenyonyi 19 to 17 hours omutima gugamba nti kanekwateyo ka selfie baka video mukama akikoze neera tuwakwata Silifani wa fanani. Silikale silifani wa social media. Okay. Yeah. So tewaina ade n'aba family ade abemikwano we balabira nti Jazira wuna agiri nnye. Tewari. Okay. Because omuntu gunali ngo ugamba nti batugamba ogenda ke waka no sibula ke wako na sibula ko mami wanko nga mama wange mukazi muradde. So omuntu gunagenda nensi no saba kumikisa. I know. Kiba kiyetaagisa. Ne baganda bange nga bwe tukwatagana kwe kusalawo nenkola ki nentambula naye bino simanyi negwekube simanyi no mpazi walaho luno luyimba lwa Bugemba abana bagende Saudi Arabia lwe bateera okuyimba luyimba batya Katonda nedda mukwano kate ebyo fedde tukyabiyimba abe Canada tebabiyimba abe Canada bayimba ki simanyi ene buli omu kisinziira Alwa kakutendereze bukaba. Let me tell you this. Yeah. Trust me. Yeah. Nali nyino kumutendereza. I know. For 2 years and a half ngulinda visa. You know we have a different story though. Era nze nina visas za mirundi ebiri zesola kera kumacha nengamba abantu nti I struggled so much. Actually ndoza zonanga zina wenatambula. Dubai, South Africa, UK ne wano. So akera kumacha nengamba abantu nti I struggled to get it. Kubange ebimu byajjanganga. Nga sitadde munyo na kiriawo. So wempulira story y'omuntu endala mpaite okuyiga nti you have to okutendereza kiwafuna. Kubanga otuwaita muswago y'omuntu gye yayitamu ate gwe ngagifuna kakeka then you have okitegeera. Yeah. So otuuka wano mu Canada. Mama ategedde family ogireka etebenkedde bulungi nnyo era ebbanga lyali obadde ku kyetofunako kutubagana konna na family yo mukwano nfunye whereby nti obuzibu nakafiirwa almost like 3 people nga toliyo wano omwaka gumu n'emyezi 4 eyo yo trauma baba kafiirwa abantu basatu nga tolina kyakkola nga era tolina kyakkola by the way kankuseseeko waliwo senga wange yasooka okufa yafa mu Gwokutaano yafiira Saudi Arabia nze kenyini natuuka n'okusabako obuyambi wano mu community ye Uganda but I did not get any help ebyaddala nga okimanyi anyway tubeera bapya baba tebatumanyi ate naffe tuba tetubamanyi sometimes abantu betutuukiramu tebatulaga nnyo nze ndi muntu nnyo ayagala nnyo okubeera n'abantu naye bw'oba tobamanyi kizibu nnyo okumanya nti oba omunayiga jjukira waliwo ne ku kizimbe kwe nali nsula nga kuliko Abannayuganda naye nga bwakulaba asala busazi ng'asala busazi so kati bwe natuuka omuntu sigenda boogera mannya naye bwe nabaddukirira so omwe yangamba nangamba nti gwe oli mupya so I don't think that si kyanti ogenda kufunayo obuyambi bwonna naye ne tukola nga bye tukola munange nga family ene bili bizibu byange ne family tetujja bikuba nnyo bantu naddala abatakumanyi so ne tukola bye tukola munange sister senga wange n'avaayo Saudi Arabia yali afiiridde yali mukola wakadamu onsasire saakutegeera kuona saakutegeera simaye WhatsApp group kizo walimu by then ni muntu ono ndi mu North America
naye ate mwana watu nange mwendi mwoli endala ki endala gye ndimu ndowooza ndi mu North America ne guno gwaba ani mulongo MDF mulongo ne kubanga nayogerako n'omwami bamuyita Rwasa ne Rwasa bambi ndoza yagezaako nnyo omwami oyo yangezaako nga tandabangako in person naye nangamba kankuteereyoko message mu bantu tulabe in case of anything nja kubanga nkubuulira but I think we never got any help. Sorry about that. But it's okay, I understand. Nsobola okitegeera kankuseseeko nze nange wezimbula sobola okumanya omuntu omulazi bazikoze eki bana abantu buli omu alina ebizibu bye so struggle yali y'amaanyi so obiyitamu ebyo then omulala naye bagakutema omulala bakantema naye yali sister wange kazini wange naye naagira naye naafa ne recently wantane nga wano abiri lero guno mwezi gwenyini gwe tumaze 25 nafiirira sister wange omulala yafa nga azaala namukwano gwange bamuyita Jackie yafiiddwa maama we madde njogera naye ne mugana ebyo n'obiyiseemu baaba I saw that post. So that yeah she's my good friend ebiseera ebisinga omuntu wambikira amawulire g'okufa ganku ene oba nkugambye nti gankuba nnyo nentuuka ekiseera nga freezing somewhere nga saagala kugamba muntu kuba naye during that time when I losing my close person right natuuka ekiseera nga mpulira n'ekigambo sorry kitalo sorry mukama bwatu nga mpulira tekyalina meaning nga nkiwulira nga mukyogedde nnyo kati ekyo nkimanyidde kati ebiseera ebisinga omuntu wambikira ntya n'okumugamba sorry kuba nzijukiramu kali naye nabeeranga nga omuntu ankubidde mu buntu kukiŋŋamba naye nga ate gwe onyiigira so I feel that situation for real anyway byonna ebyokufiirwa obiyitamu it is already trauma it is now nkonectinga wakati mom dad your other close people abakuli okumpi muli atipa buli kimu kyoyitamu n'obugumiikiza na buli kimu bbanga nali obulamu bw'obaddemu kibeera kiti ekyo awereko mbuuza ekibuuzo ekyo abantu abasinga balaba abantu nga batambula naye nga mwana gwe tebamanyi kibye bayitamu naye nga nga asobola okulaba oyambadde onyiridde emmotoka ogivuga naye mukwano ng'osula ku babuyita batya butooca butaaki kirabika nange toli muganda nkogedde butaaki toli muganda fenna tetuli baganda naye bakayita butaaki so bwe ndogera bubi nze nja Remi ajja tuyambako ne Remi so nakola Oluganda so family yange mu mama ne taata batuzaala tuli abaana 9 unfortunately netufiirwako abawala 2 kati ne tusigala abalenzi 2 then newasigalawo n'abawala naye nga process y'okutuzaala kale mu kukula kwaffe ndowooza baganda bange abakulu be banyumirwa ku ssanyu lya taata n'erya maama whereby akasente kaaliwo musajja yali yeekoleddemuko ku ssente nga alina ssente ze nti nga alina ensuka alina nga wamma tanyigirwa muki mu ttooke kubanga n'abakozi baali bokkoka ewaka kati ndowooza omanyi munnange obusiraamu baithawe nze ni mukazi musiraamu naye nze omusajja bw'owasa omukazi owokubiri gwe twawukanira toyagala bino bya aki kubanga nkubulirako amazima nga sitidde Allah buli lw'owasa omukazi owokubiri family yo tejja kuba kyekimu kidemu buli lw'owasa omukazi owokubiri family yo tejja kuba kyekimu so kati nze nagenda okukula nasangawo step mother wange nga alinawo abaana be yali alinawo naye nasanga twagenda okula nga twali mu nnyumba emu jjukira twali tulina akasenge naye alina ekisenge nga ye naffe abaana nga tulina wetusula naye nga sijja kukulema nti nze mukwetegereza kange nali ndabyeko ku mama wange nga musanyufu sirangako mama wange tabangako musanyufu up to now mama wange nze sijja kiwa nti oba yanyumirwako naye nga kusoma kwaffe tekwali kulungi whereby ffe batugobanga nnyo school fees
fe twaberanga bimuli bya mukubo waberanga wakatemerero ekuve waka n'essomero twasomeranga n'akatemerero kaberanga kanji naye nga bwe bagamba nti bagenze kugoba wallahi fa abasooka ku rest Jazira nedda batuyitanga linnya lya muzeeyi batuyitanga bawala bagundi kati waliwo ticha omu bannaye ticha oyo yafa naye nali saamwagala nga nze ng'omuntu kubanga ng'atuduulira nnyo ng'amanyi okugamba naye mwe tata wammwe alina ssente lwaki tasasula school fees nga ne ku kyalo bakimanyi azirina nga zina what happened muzeeyi waffe oba yali bukoddo oba kangambe nti lyali ddogo taata yali azirina ssente naye nga bubi basooka okugoba mukwano ng'omusajja omuntu ow'ebbale ajja n'agenda ewa muzeeyi n'amusaba miliyoni 10 oba miliyoni 5 n'azimuwa naye mmwe abasasula oba emitwalo 5 oba 2 gye babatumye ku ssomero nga tasobola gibawa kisoboka ekyo nagwe ojja kibuuza nti kisoboka naye ate era kisoboka ku bantu abamu lwaki yali abakyawa bw'atyo I have no idea tolabangako kulavu ya tata ebbanga lyonna sigimanyi ebiseera ebisinga abazadde abakyala bateekwa obukyayi mu baana n'agamba taata mubi nawe n'okulanga omanyi taata mubi nga tofunangako yadde one time n'otula ne taata n'ogamba but what really happened mu relationship yammwe ne tukulanga tulina obukyayi ku bataata kubanga batugamba omuzadde gwe omusajja osirika busirisiigwa bakulanga ate olajja n'omusajja okaaba omusajja nawe n'osirika ne kikunyiga n'abaana ne bakulanga kati balinamu kano kagamba abaana ne banaakula bajja kwenoonyeza nawe n'ogumira mbu olya Jazira walikula alijja nanoonya Jazira n'akulanga obukyayi bwakulinako nze muzeeyi wange nakulanga amulaba sijja kugamba nti oba alina awantu we yagendanga zisafari nti oba n'amalayo omwezi oba emyezi 2 ye omuntu gwe mwalabanga ku makya n'olweggulo kubanga newe yakoleranga yali musajja wa dduuka era bw'oba ogenda ku ssomero omuyitako bw'atasula waka awo nga yali amaze okuzimbira mukyala we era omuyitawo awo kubanga step mother waffe nga wano ne wali we waffe abasajja bedda babeeranga nakamanyiiro oba kubanga tosobola kungamba nti okwata omukyala n'omuteeka wano omukulu n'omuto n'omuteeka wano siraamu so what nakitegeeza ki kusajja n'obusobozi siraamu aki osobola okukwata naye nga nti obwo bwali busobozi ate wangayo yalina ku kasente taata yali alina kasente anti kati ffe abaana tetwakafunamu tetunyumiddwako tetufunye ku laavu tetufunye nze kankubuulireko real story abantu batulaba wano balooza nti oluusi sometimes abantu baba balimba naye nga bannange this is real story nze muzeeyi wange omwana omulenzi gwe yalabanga ng'omwana era n'okusomesa abaana abalenzi yabasomesa naye kuffa abaana ab'obuwala yali atulaba ng'ebintu ebitalina mugaso bannange mulimu abantu abalina emitima nga ye yakyawa omwana we ow'obuwala sikimanyi oba saawa zino kikyaliyo naye nga nze simanyi obukyayi obwo muzeeyi naye kati neebuuza obwo obukyayi bwonna bwe yali atuteekako yali ye oba waliwo kyali kimutuma kuba ova ku muntu g'ogamba nti nze nkusaba school fees n'ongamba n'obwotasoma kubanga ndaba mwe mugenda kufumbirwa ekyo ekintu kyali kibi nnyo era yatuyisa era muzeeyi wange sijja kukulimba nakukyawa oyagala kwogera ng'ono omwana chicken bwe yagambye taata by the way he's right wangi mwe abantu mujja kumujajinga engeri gye mwagalamu naye ye bo bennyini be bamanyi ekituufu taata wakyaliyo gyali mulamu ogambye otya nze simwagala ate kati n'akaliwo yakajjiddewo ddala kubanga luli nagezangako nnyo n'embika bituluma n'onyiga olusu n'okaabireeyo kati ye omuntu ngono bw'okaaba togenda vaayo akugambe nti oba kiki ekikuluma yakoze eki muzeeyi wange nakukyawa okay ngenda kuwayo eddakiika nga 5 odifendinga ekyo kyoyogera nga sikusazeemu yadde n'akatono ensonga lwaki kyetaagisa gwenga emotion you can go emotion but kijjeeyo kyowulira
nze muzeyi nakukyawa n'akabaddewo konna wakajjeewo kuva lwe watandise okugamba nti nze nteekamu abantu ssente bajje bakutte taatawo yeah ng'oli wane Canada nenga lwaki mba nkutta yes wakola be wakola n'otunyiiza tubiraba sometimes weetonda ate enkya n'oddamu the same thing ate n'otandika okugamba nti nkutte oba mba nkutta nkwagaza ki Strong entuufu evaawa soka Jazira you have time kubanga ekyo ekigambo simalaga kubutuka from nowhere ensonga lwaki muzeeyi wange namukyawa muzeeyi waffe yatukolako nnyo effujjo ffe twakolanga abaddu ova ku muntu akolanga omuddu kyokka ng'ate kitaawo yakuzaala naye nakukozesa ng'omuddu kati nze nkubuulira ffe twasitukangako ssaawa 10 ogw'ekiro n'ogenda mu lusuku bwagenda mu nte oba n'ogenda mu kukola bisubi kuleeta n'ateeka mu lusuku lwe n'olyoka ovaayo n'olyoka onaaba n'ogenda ku ssomero nga luusi ne breakfast tewali lunch tewali olai appetite esoma ogenda jijja ozikuse 10 ozikuse 10 bw'ate bw'otuuka ku ssomero bakugobya ate bw'oba okomawo ssaawa 10 olina okujja nga wettisa ebiwatta ku mutwe ebikutiya by'ebiwatta nebijja wa mu kyalo tunga tubijja mu center tubitwale mu kyalo yisingire tuli yeah wabule enteze zisobola okukola ki sobola okulya no weebuuza ate nga agaseko tukuba banaye ffe twakulira mu bulutu kyokka ate nga ye kitaffe yatuzaala ova ku muntu nga ne bamba mufiiriddwa ku kyalo nga waliwo eyafudde nga musajja nga musabirira owammwe singa yeba yeyafudde bwemba nimbi Allah abeeko kyankola sawa wagamba tuyagala kumutta alina kikyamu ng'okiki kati ffe mu busungu bwaffe kyekyo kye twasabanga kuba ffe tetwanyumirwako nti tetulidde bulungi tetwambadde bulungi tetusomye bulungi ate agaseeko tukuba emiggo obwo bubeera buto bwe bubeera bubalowoozesa nedda mukwano nze nange mama wange yankubako lumu omugono guno ndira yakubako lumu ne mugamba kati we yali akira ku makya okunnyunga omukono ne mugamba naye singa nfa bwe nti ne mulaba nga yeesala ndi omuzimu gwawe guyinza omukuba emigo ne gumukuba emigo naye nga bwali buto oba oli awo bwali buto naye gwe yakubako lumu okono nze bwe neeyambula kabina saawa zino osobola okudduka nze byali bituli nyinza okuba nga kasagala naye tekitegeeza nti tekaliiko bituli ate nga yakuba n'olwala ate yakwekubira empiso na dokita ate nga yabusomerawo ebino ebyekyalo bye beelimbalimba dde nga teyalina okukuba empiso so sijja kulimba muzeeyi mwinako obukyayi bungi so it's very hard okudda wano nenimba nti muzeeyi wange mwagala nnyo basimu kale olaba ekituuka olaba natuuka nga nentuuka nengamba kale tumusonyiwe buli muntu akola nsobi naye ate tosobola kubanga okola ensobi era n'ogiddamu baganda bo bagamba ki baganda bange kyowulira saawa zino ffenna abaasigalawo tewali ayagala muzeeyi ffe waffe weetuli twasigaza linnya nti wali waggundi naye taata taliwo ate nga gyali mulamu newe wajja wano eno ng'olina kyofuuse kyakiwuliramu mirembe ate nga yandibadde namusanyufu whereby n'agamba omwana wange kale atuuseko watuuse you never know asobola okutukwatako ku mukono ate n'abanga saawa zino yagamba nti ndi mukupanga abantu bamutte nenga olwo omuzadde asobola okukera enkya ku makya okimanyi waliwo bataata nga bali tebali supposed kubeera bataata oba just kyabambala bwambazi nenga yali tali supposed kubeera taata kati nno gyebali kati nga ye taata wange paku muntu n'abatunda nayagala abatunde ne mu lujja naye nga w'omubuuza sente oziteekawa yes fine tuyinza okumugamba nti tulina right kubuuza kubanga ebintu twabisangawo ffe twali baana nga tukola bukozi nga omwana alina okukola ewaka yenna right naye ate saawa zino nze sisobola kwogerako
Bwoyogerako ogenda kutta bichi tukozesa kati police kubanga fete kyasobola kweyogerera. Mbyatuka ne ku police? Kata yadi. Tuyagala mwogera bubi. Omwami oyo gyali kyamanya ajja kundaba. Bajja kamulaga kubanga aliwo alinawo mukwano gwe ababeera nnyo ku internet. Naye bw'anaaba ndaba muzeeyi wallahi nkulayiranga nti Allah sijja kukusonyiwa. Yazira. Ndi musiraamu. Ndi musiraamu. Sijja kukusonyiwa era singa nali nsobola nga wali abasiraamu abasobola okuyimirira ne batutaasaako. Nali nsobola okubanga mbibateeka mu kubanza ze sirabangako omusajja omusiraamu akola ebintu bwe bityo. Kati ekisinga okuluma kugamba nti ayagala mupangira batemba muti. No, nedda mukwano. Ekisinga okunuma nti teyatufaako ng'abaana yatukuliza mu buddu mu kutya. N'ebyo ne biggwawo kati olibo. Tekisobola kuggwawo mukwano ng'ate essaawa zino kati nze mama wange amaze almost 15 years ng'ali ku kitanda. 15 years? 50, it's even more than that. Ngali ku kitanda. Tamulabirira. Tatulabirira. Kale nze kati saawa zino nkuzeemu nsobola okwerabirira. Naye ate wali abato abalala beetaaga obuyambi. Tabalabirira. Kale atuleke ffe tuli baana. Naye ate alabirira omukazi we. Gwe yawasanga mwana muto. Ate ne bakola. Ne batuuka we batuuse we yandibadde ng'agamba kale we wano kankusanyusize wano n'amugattako owokubiri n'atwala essanyu liive lyonna. Naye bwe ntuuka ne mbuuza maama wallahi kino kyo nkimubuuza siyinza kikola ne mugamba naye mu basajja bonna walabamu oyo. Mbuuza maama wange ne mugamba naye mu basajja bonna oyo gwe walabamu. Lwaki we tuzaalamu oyo? Ffe twekula nga twegomba. Mwegomba okuzaalibwako ewalala. Nowegomba n'olaba omwana wa neighbor ng'ayambadde akagato n'okegomba n'olaba oli ng'ayambadde silipa manyi zino silipa za mojja wezajjiranga n'omulala ng'ajambadde nowegomba kulya ku mugaati nowegomba kunywa ku sukaali n'ente zennyini ze nalundanga nga n'obwakama amata ate temuganywa. Gwe osaaga wali abantu nga balina emitima. Okay, mukutu gwa The Answer Channel era gyosinzira okubate ng'otulaba tuli ne Jazeera wano. Ensonga ze mpanvu muuko ebimu waliwo byayinza okwogera n'owulira nga olabika oli mukyala mugumu. Waliwo ekiseera ndowooza amaziga go gava wala nnyo. You take long. Newankubadde kiba kikunyigiriza nnyo. Sikaawe. Sikaawe konga nakaaba nnyo. Naye kati taatawo ye bantu ki balaba waba agatta notisi nga baviira ddala ku muntu ali e Canada nti yamupangira okumutta asinziira ku kimwava kukikola olunaku okugamba ekyo. Okay. Yali amaze okutunda ebintu ebisinga ng'abitunze kati obuntu obusigaddewo obutonotono nga tugamba katono mukadde kati olwo abaana ba muganda wange abaafa baana bato kati bakulidde omukadde yabakuzizza whereby nga wogamba nti kati bano abaana tebaliiko maama tebaliiko bataata yabakuzizza basobola okutandikira awo otutegeera n'ogamba naye yennyini saawa zino n'obwaba afudde ayinza okubonaabona oba n'alwala ne bagamba nti beetaaga ssente nnyingi ayinza okubonaabona kubanga ebintu byonna ebisinga bikoze ki abitunze abimazeewo n'ogamba buno bw'otunda in case bw'obeera ku kitanda oba ne wabeerawo baganda baffe yeetaaga ssente empitirivu tunaakola tutya totunda. Nze natuuka ne mwegayirira ne mugamba kale kankuweeyo obusente obutonotono otandika okukolawo kale buno okusala ente biki otandikirawo weebeezeewo naye totunda. Omusajja yagaana kati ne bankubirako kati ate okumanya bali batunda ekibanja kati ne bayitiramu omulala n'ayitiramu nze n'agamba osobola okugula kino ekibanja waliwo akitunda kumbe nga simanyi nti ate muzeeyi yennyini yakola ki yatunda nagamba nze sirina ssente kumbe ate amalawo manyi okumalawo ng'olabira nze saawa zino ayinza okuba nga talaba jjala naye ate nze nsobola okukitunuulira saawa zino nengamba sijja kati nenkubira brother wange omu n'enyumba nemugamba nange temutunda nengamba bwe biba byakuteeka mu poliisi tugenda kuteeka mu ki poliisi ngamba saawa zino ajja kulwala atuwa obuzibu batandika okugamba nti abaana tebakola ki tebamuyamba naye nga ate ebintu yali abiina n'abitunda n'abikola ki n'abimalawo naye nga ne ssente gyazitwala ezikola ki
tetuziraba kati muzeyi kumbe gwenakubira brother wange muzeyi ndoza yaliwo nakola ki nawulira kati mukulya nagamba mu abaana benzala mugana muti okola ki nze okutunda kale wamma gundi yabeera drama yali munjaawo nasituka kati ensonyi ngalaba tutandise okumusinga kale abaana bonna ne tuvayo ne twegatta pozi bali aba step mother kubanga sente bwazitunda akola ki atwala eri kati abaana fena ne twegatta ne tugatta amaanyi ne tugamba toyinza kukola ki kutunda nadduka n'agenda ku polisi n'agamba ffe tugenda kumukola ki kumutta kati ebiseera ebyo kati nasitula abaana bonna ne basisita bange nga tulina okugenda bagende babeereko ne mukadde bamwe ku support nga mukadde asobola okukutukira awo kati bebagenda mu kyalo n'agamba nti nze ntisa abantu bagende bamukole ki naye nga tebali bazzukulu be bagende bamutta kati eyali abayina yabeerako mu hoteri kale yali agenze nabo omukulu n'abeerako mu hoteri nabagamba naye yaleese omusajja omujjaso omuwanvu ali eri mu hoteri gye bakolera plan okutta olio ali mu kusponsoringa yateekamu ki sente kale wamma ebigambo ne bibeera biyitirivu nze nange kenyini waliwo natuuka wano nange nempulira nga noonya wenfulumira nga sikola ki nga it's really too much bingi bino kati ate nentuuka ne mbagamba ate abaana bano abato kubanga omwana yaliko omukulu yali only 14 ate nga bawala be bagenda okutta jjajja waabwe kati ne mbagamba mufumbe mulye era n'emmotoka yennyini gye bakozesa ku makya gye baali baviiriddemu e Kampala gye bagenderako nabo ku poliisi ebituuka ku poliisi ne bamukozesa endagano ne bamugamba naye omanyi taata osazeewo bwoti bwotasazeewo teekako omukono ogenze otunze okoze eki ogenze mukyala muleke n'abaana be bino byabasigaza nawe genda ku famire yo gyokola ki balinga ababaawula kati yes ne tugamba twawudde era ne tukomawo abaana ne bakomawo ne badda ewaka ne mpulira nga ne ngamba kale omanyi baba asazeewo okutunda atunda agende naye atulekere ki emirimba wabula aleke mukadde gamba ng'alinga anoonya lumba olutta ki maamawo anoonya lumba olutta mukadde nada kisinga okunyiizako ate ne mukadde wanalona abakadde abatakola ki abatakakkana mukadde asobola okubeera n'abuuza nagamba oba yalidde nga tafaanana bulungi tusooka mufumbireyo kano nomugamba ofa otya ku muntu gwe nga takufuddeeko yalema okufako ng'olina amaanyi wuyo ova ku kitanda buli ddakiika obeera ku kitanda buli ddakiika obeera ku kitanda tajja kulaba takuba simu kumanyanga wooli yidde etuuse takuwadde yadde nti omutwalo gugwe baguliremu ka kilo ka sukaali kati gw'omufaako ki muleke eri gye yagenda nikabali bamufeeko ebirungi bye yali ayagala ebyalemwa okufuna muggwe alabika yamufuna ki mwebi so kati muleke naye nga munnaye nga bw'omanyi nti oli agamba munnange oyo bba wange Yazira omuntu akulabawo yandibadde agamba nti engeri omanyi singa obadde Uganda bandikugambye funa passport ogende Saudi yemu comment ezandibadde zijja wano naye engeri gy'oli Canada olwedde kati bakkiriza nti kino kye bandikugambye ojja ebintu byatato biveemu kyolwedde kyolimu omuntu yandibadde agamba nti you becoming so personal now wabanga mama yali compassionate sometimes abeera empathetic mu mbeera emu oba endala yandibadde asuubira nti omuntu yandibadde asuubira nti wandibadde naawe engeri wafumbirwanga oli eri bino ebya famire bino n'obireka nnyo n'obavaako n'obaleka kuba mama alabika akyagala omwami we okitegeera so you not so person wobanga wetunudde boti wotulaba oti mu rumu yongo oteredde boti ku kitanda kyo bino ebintu obirabira ddala nga wa crossing line na wa olowooza nti odoinga you're right. Okay. Kubanga obeera mu nnyumba yo n'osigala ku kitanda ky'omunoga kati bino zaabirimu. Kyandibadde kirungi ne mbivaamu. Yes, it's true. Naye obuzibu mukadde talina wasobola mulwanyira whereby nti abaana abalenzi, my brothers, they are so quiet. Tosobola basuubira mu kigambo yadde n'ekimu bo bali I don't care. Ate nga biri bikwata ku bo bye basigaddewo. Be bandibadde nga abayimirirawo okulaga muze nti ekintu kyokola tekiriyo enough is enough. They don't have that courage. Yeah, tebakiina. So kati ate kunze mu baana ab'obuwala ne basista bange abalala fe abasobola okuvayo ne tugamba nti naye muze ekintu kyokola ki
si kirungi ate mwe batayagalira ddala ate ffe batayagala abaana abawala bali mu kulwanira mali ya taata waabwe yes naye ate tetugamba nti tetumulwanyisa mu bubi kati nze kankubulirako nti ebbanga lyawasizaamu step mother wange nze siimirirangako nenvuma ku mukyalo oyo naye ate omukyala bw'aba agenda kulima atuyita wano tuli wano ayita wali mu muti oba omulaba sagali eriwo ebintu byakolanga bingi byatakinga abantu twafiirwanga n'agamba nti ffe tuli mu kukola zipati bino twandibadde tusobola okugenda wali ne tumukuba kubanga amaanyi kati tugayina tusobola okulwana physically right tusobola okulwana naye obwo obudde tewali abuyina well and good bane kino ngenda kwebaza mama wange yatuwa omutima omulungi by the way mama wange ku kyalo oyo byamukoze ndoza bechunya ne bawe nga bazze eri ebbali naye tebeevumangako mu maaso gaffe tebalwanangako mu maaso gaffe kati ate ndoza naffe twajja ne twala kasaidi ka mama wange Nego reddo crossinze ugambidde tata simwagala kati ate nze ogamba nti simwagala mama wange ayinza okuba nga takyogera ayinza okuba nga takitugamba nga ffe abaana tayagala tukyawooli kubanga yekitaffe naye nga muli mu mutima kimukola ki kimuluma ng'omuntu naye kati ye bw'aba tasobola kyogera nze kale kankimwogerera ko nga nze nsobola I can feel her pain ko nga nze kati saawa zino nze ndabirira ani mama wange nze mama wange kukyatandika okulwala mulabiridde n'akasalale kange akasooka nali nfuna mitwalo 10 myaka 15 nze mbadde ndabirira mukadde wange era saawa zino wabaawo ekibaawo bakubira nze okay so era kyembadde njagala okugamba waneno kyembadde njagala okuzzaako ddeno kize mulungi kubanga omuntu yandibadde agamba nti jazira engeri gyali Canada awo nkimanyi kati omwaka gumu by emyaka 2 gino nga givuddeko jazira ojja kuba stabilizing ekyo sure osobola okugulira maama ettaka n'omujja wali endoli tebakiyita oba okukayana n'omuzza wayinza okufunira emirembe noga kati ebirimu bivuddeko ebyatata bivuddeko nga tokyogedde direct bakitegedde noga nti taata we balimbikira nti ofudde wera ni good then nkyogedde wera ni good but we balimbikira nti ofudde then kijja kuba kibi nnyo okukiwulira nene mama ekafune wanene emirembe oba oliawo wewemuko up to next year because I believe by next year you will be good all the storm gyoli mukuyita musaawa zinene because olina byosoma olina byokola biki but after all of that ojja kuba you good how do you see that andibadde kirungi ekyo nti nsobola okujja omukadde wange nesaba kati nsobola okubaako wenteeka mukadde wange nga nawe namugambye nti kamutwale wali e Kampala mupangisiza akazigo asobola okubeerawo nange kenyini nyina amaka agange nezimbira nga nze ag'ekikyalo nsobola omuteekayo naye obuzibu obuliwo nti mukadde saawa zino teyeetaaga kusombowa mulwadde oba kale singa nali nyina okukikola kati brother wange stage gyalimu bwe nandibadde nakikola dda naye ate lwakuba nti nze ndi muto ku ye tasobodde kikola kati nze we nandyagadde okikola kati ate oli teyeetaaga kukola ki kusumbuwa saawa zino jasi ali mu myaka gye egisembayo kubanga bw'awulirawo eyafudde ng'agamba kati enkya nzirawo kati ng'ate abeera bubi saawa zino teyeetaaga bintu byakumuteeka ku ki yeetaaga kusanyusa nobanga okubira essimu mami oli otya leero nga kaliboozi nga kalibwe kati n'agamba ofunye okulya ofunye kututa saawa zino ate naye kirala bannange wali bwe bujjajja bwe tukulidde kizibu nnyo okusutula n'ogamba omuntu amazeewo almost emyaka 4 nti nkugjewo nkutwale wali awalala culture shock ayinza okusituka n'agenda e Kampala n'asanga ng'ate ebye Kampala biralamu of course nali mututeko ke Kampala yabeerako ke wange ndoza ng'omuhezi gumunagamba buli kimu kyonna mukigula nze kamwa kenyini nze namwejjirayo mu kyalo nagaze nzizaayo bwe yajjanga bwe bajjanga abaana baga mama leero emmere nga bagisadde nze bwe mbeera wali ngenda kujjayo wali akatooke kange wali wakanasibye wali yatulemesa n'agamba nze munzize mu kyalo era ne tumuvugaku e Canada wano n'ebiri e Uganda buli wotulaba oti mu ruumu yo kapooti kiki ekikugira mu bwongo mu biseera naddala ssaawa ez'omwenda ssaawa 8 ez'ekiro
Kolo nga tulotubuze. Oro tulotubuze. To be honest and sincere, sometimes I cry. Kubanga ndabira ddala nti omanyi waliwo bino bibagamba nti singa kino oba singa oli oba singa nakola bwenti ne bwenti oba nandibadde wano bwenti. Yeah. Binnuma nti engeri waliwo omwotuuka onogamba kale singa kino tata wange waali nampako ku magezi nga wano nga taata. Tulaba abantu abaana abalala n'owulira nze kankubireko taata n'olaba wali ng'oli ataddeyo kakomenti oba nga asanyukidde taata oba taata wa musanyukidde. Ebyo ebintu ebyo bijja nebinnuma n'engamba kale singa mbadde nze ogwo omutima nguyina oguyamba oba ogusobola okubeererawo omukadde wange. Naye lwakuba nti sinaba kufuna ate tewali nkolagana. Ate togirabawo nti si kiwa nti ejja kubeerawo. Nti omwana atuule ku ntebe nga bwe tutudde wano nti nze ono taata naye n'ambuuza n'angamba gwe oli otya ki ekikusumbuwa mu bulamu sikirabangako. Ede n'akamu. So obulumi buli awo obulumi bungi nze muzeeyi yantuuzako mu ssomero n'anteeka mu nte n'ennunda n'obeera n'abasajja nga 10 nga muli eyo oli mu nte nga tolidde tonywedde ng'oli mu nte. By the way, erudda nebaza Allah okuba nti ndi bwenti nga bwendi siri mukazi wa mpisa mbi ate mwana gwe nti nabeerako mu nte. Street girl kangambe nti bush girl. Nabeerako mu nte bikajjo ne tubba miwogo ne tubba ate ng'olina okusurviving there. Olina abasajja but I manage. Nzole ebintu bisitasobola kuyisa mukama kange naye ate nga nabeerako mu bantu aboogera ebigambo ebinene. Olabye n'enkovu gye nyina ku liiso wano ente yamala kunkuba katono enzite. Mama n'agamba kanobe omwana wange ave muki ave mu nte. Mama n'agamba parking ebintu byo. Leero nviire omusajja. Nze omusajja nze baira nze taata yankyawa nnyo. Kale baana abalala it's okay. Naye nze muzeeyi wange omanyi jjajja wange omusajja nga tanafa jjajja wange oyo yanjagalanga nnyo ate nange namwagalanga nnyo. Yali musajja muyizi nga ate bw'aba agenda okuyigga omanyi abedda bali balina obuntu bwabwe ng'anyimirizanga nnyo mu kkubo nsooka nemukwatako mu ngalo n'agenda. So kati bw'aba alese kyonna kyalese nze asooka okikola ki okikwatako. Era n'okufa jjajja wennyini we nali omanyi okuba ng'olina ente wano ewaka eno nnyumba ya jjajja era jjajja kololo yafa naliwo. Naye nga jjajja nga alina ekigambo kyeyaŋŋambanga manyi abantu abedda bayogeranga ebintu tetubitwalanga bikulu naye kati nje nga mbigoberera. Jjajja nga yaŋŋambanga n'aŋŋamba oliyamba ensi kati bwenkiraba ate kati abasinga nabo bagenda nga babiyogera nga bagamba omanyi ti jjajja we yayogeranga bwoti kimanyi yayogera naye jjajja mukunjagala ate muzeeyi wange we yakoma okunkyawo. Waliwo omuntu abeerawo nakirale obunabbi n'obulanzi nti gwe you here to serve oliwo okusavinga abantu. Naye ate muzeeyi wange nankyawa. Yangamba nga ndigattanga famire ye naye ate muzeeyi wange nankyawa. Ng'ofuuka superior. Nze muzeeyi wange waliwo sista wange yabeeranga n'olubuto najja n'azaala mu famire eyo tebaali basiraamu. Famire yali tebali basiraamu kati n'amugjayo nga yakazaala bebi omuto n'amusuuza abula n'amuteeka mu famire ye gye yali ayagala ng'omuntu. Kati sista wange oyo bwe yatuuka n'aleka akabebi ako ne bakatwala famire eyo gye yali yazaalamu yali ayina ssente naye nga tebaafaayo ku mwana olw'okuba nti byali byampalana omwana oyo almost katono afe. Kati nze olw'okuba nti nali nyina laavu y'abaana n'okwagala kale n'emputu yalimu yes well and good naye natambula n'engenda nali ngenze kunoonya buwata bwa nte nempita mu luggya lwa jjajja nga omanyi ebyekyalo wano jjajja ono kojja olisenga n'ebinzuluka mugali amaka nsanga akaana bambi nga kalabika bubi akatudde wansi waliwo omukozi nembalimba yali sizoni y'amapeera naye nga njagala amapeera bwe baayita wali okunogera amapeera nze akaana nenkateeka ku mugongo nenzuluka mpaka mu luggya lwa jjajja. Jjajja n'angamba gw'obadde ki omwana omutwala n'angamba bagenda kutta kitaawo leero kaakutemeko okugulu ne mugamba oba anteme akole ki anteme naye omwana amutwala twali tulina yali yatusiba omanyi okutusiba singenge kasingenge whereby nti tatukkiriza kugenda wabweru ng'abaana abalala tukole ki tuzanye. Kati akaana ako bwe nakajjayo natuula mu lubalaza
balaza lw'ekiyungu kati mama wange bali afuluma empewo yakayitamu ne kakaaba mama wange n'agamba onkoze eki kino muzeeyi yansuuza mu kiyungu almost wiiki namba ng'omwana oyo simuyingiza mu nyumba wiiki namba nga nsula mu kiyungu na mwana oyo nze nali sirya mukene namuyigira kumulya ku mwana oyo kubanga engeri gye kali kalwadde kakwasako nga tulina okukayigiriza okulya ebyennyanja biki mukene obwo we nayigira kubanga nga tosobola kuwa mwana ekintu byampisa bubi kubanga nabiyiga nga ngenda n'ennima nenfuna ssente mu balala n'ennima nenfuna ssente ze bampa nga ze ngenda oguliramu omwana amata kyokka ate nga tukamya ewaka. Jazira, life yo eraga nti no wabeera nnyo a western for a long time. Naye ate kikwewuunyisa nti you speak Luganda like the accent eraga nti ya central nnyo ng'omuntu akuliddemu oba kitegeera kubanga ba western abasinga era singa yatudde wano eno singa omuwulira nga engeri gyayogeramu accent eyawukana like naye gwe sikutegeera bulungi olaga nti life ye esinga ebadde nnyo mu kyalo naye ate your accent is so much in central olinga mwana wa Buganda okuliddewo like for a long time. Obuzibu bwenina nti nze bwe mbeera mu bantu ngeza nnyo okufollowinga abantu kye bagenda nakyo olwokuba nti nvudde eri tekigenda kunkuumira eri kyovola kati nange bwonsanga wano n'omuzungu oyinza okuza obona omwana amaze wano emyaka nga 10 ate nga sinaba nakumalawo na mwezi manya nakamalawo omwaka gumu n'emyezi 4 so nze ngenda nebikola ki nebigenda bikinedda mukwano era nze sometimes wemba sikugamba kati nze abantu abasinga bangamba ndi Munnakenya nange abomba nga ndi Munnakenya kati oli agamba gwoli Munnakenya nogamba munanze ndeka abakaranjini obamanyi sibamanyi anti gundi gyava omuki ombo ruto gyava okay so nembeerawo omwana oyo nemulabirira Allah nansaasira nensobola omwana okumukola ki okumujjamu naye enkolagana yange nefa kugamba nze waliwo omuzeeyi ebintu byekolanga omanyi waliwo omuntu bagamba nti abazadde tebasobya ng'omulabira ddala asobezza naye nga talina muntu asobola omumugamba nti wabula ekintu kyokola naye yadde oli taata si kirungi kale nali mukyalenjingamukko nemugamba naye sebo nkubulire ti nedda wano wookoze kyo tekiriyo kino kibi kyokoze. Okay. Story ya Jazira egenda kubeera mpanvu muko for today tugenda soka tugikomyeko wano. Then next time tunaba tukomyewo omulundi oguddako tujja kuba tufunye feedback ekinaaba kizeeko gandi ba magezi gobadde onoonya okumala ebbanga wallahi kubanga ebiseera ebisinga omuntu wabeera nga ali overwhelmed nga bwe tubadde nga tutandika nga tugamba nti gakuweebwa munno something like that wandivaawo omuntu ayinza okukuyamba wakati okulabirira. I think 2 years back nina story gye nali nkozeko ey'omuvubuka yali Sweden eyo yali yagenda n'afumbirwa omukyala nga empapula kazi n'amwefuulira n'amukozesa muzungu n'amukozesa omufiirako omanyi nti abasajja tebakoowa kwegatta yatuuka ekiseera n'agamba nze mu butuufu mpulira nkooye mpunye n'amabwa naye twali twogeranga naye nga mu byabuntu nga twogera nnyo ku ssimu naye ntuuka ekiseera nga nange nga sibitegeera okitegeera then one time na opening up naga let's share a story to the world netugiteekayo he's doing well now kubanga abantu bamuyamba abantu bamuwa amagezi si kumuwa sente but bamuwa amagezi ne out of the box nebaga you can do this naterera n'ebintu bine biterera n'okwegatta okwo okwakalekereke kati yegatta lweyagadde kati yamala n'aterera n'akakkana. So I know the power of media, I know the power of social media. Although waliwo abantu abasobola okwogera negative but waliwo abantu abasobola okuyamba ebyaddala ne bakuggyako obwo obuzito bw'otuddeko. Tukimanyi nti ekitegeeza okubeera ng'oli mwenensi oli mugezaako kwetereeza but back home ate waliwo ebikusika ebiyitirivu muganda wange you cannot manage kuba kulaba ng'otandisa ovaako ng'otandisa okozesa ebiragalalagala people they will judge you but they don't know what really gy'obadde oyitamu for a long time. This is a real trauma so yensala kitusabye tugisharinge abanagikwata mu mbeera eyo gye bagitegeddemu with non-judgmental approach it will be better for you, I mean better for us kubanga ojja kuba omuyambi mu ngeri ey'okumukakanyako mu ngeri emu oba endala.
si buli omuntu yavayo na sharing the personal story nange mwenyini solo nine byempitamu but I cannot even come out and say it no muntu wavirayo nagamba let me speak out there was something ekiba kimubattling kimutawanya so I will not judge you at any time I will not even take you for granted obudde bompadde okutula wano sharing a story it means a lot to me and even to other people because tuyigira mu lived experience z'abantu abenjawulo. True. In case of anything owuliranga you going through something you want to get somebody to talk to I'm available Remy is available let's share the story I mean let's share everything yowuliranga kikutuddeko mu buzito tuyinza obutakuyamba through sente but emotional support we can do that so thank you very much okubate ngo tuwadde obudde otunafuna yakadde akala nga tuzeemu okubata tukwatagana tujja kwa tukufuna olina bigambo byagala osibula baganda bafu nayanziza okunchaza nakolwaleero we still have a lot talk about ate tulina bingi ebyokuyiga buli muntu alina asobola okitwala nga bw'aba ayagadde whereby nti kubanga ebizibu tetubyenkanya ate tetubifaanana kati goli waddembe okunjajinga nga bw'oyagala oba oli waddembe okujjamu ky'owulidde ekirimu ki omagezi naye nga in reality banange things are real ebintu gyebiri abantu abangi bayinza okuba nga tebalina courage okuvaayo neyeyogerako oba nayogera ekigenda mu maaso mu family ye naye nga tekitegeeza nti aba talina bimusoomooza nze if I'm to write a book oba bwe mba nyinayo omuntu yenna ng'asobola okujja n'awandiika akatabo on my story yes you can from day one. However, even if it's a movie, you can still even make a movie in my story. Bingi bista sobola kwogera oba bingi byendeseeyo oba tuli byogerako mu maaso eyo naye nga honestly neyanziza buli omu asobola kumpa ku magezi ge I just need to be honest nniza ogamba nti sikaaba yes naye ate kinkosa somewhere kati saawa zino ntandise n'okufuna obusungu even if I watch something on TikTok or ndaba nga akoze ekintu nengamba kale oyo n'obwomugjawo you know nogamba oyo n'obwomugjawo kati nawuliranga bubi nga naye ndaba nga oba omuntu bamusse kati right now mba nengamba oba kimugwanidde you know oba kimugwanidde so naye nga omuntu yonna asinga obbireeta saawa zina ndibadde nga afuna support ntandise obbifuna wano whereby nti kati ate trauma gye banteekako from back home it's really too much it's really too much on me era muzeeyi bw'oba gy'oli oba onoosobola okulaba gundi eno nze eno message njikusindikira tuveeko otwesonyiwe tuleke watuleka n'otuvaako used to say nti fe abaana abawala we are useless so kati tuleke tewali alina buddebo but the only thing that we need from you tuwe space nzeeyi message eyinkuza kuhereruka ndugamba ninza kugigamba omulunyankole ndikugisindikira muzeeyi wanje gyesaaha nti kubala kuhereza vidiyo egi wagireeba ninkushaba ninkweshenjereza nti otwesaasire kandi otulijeho omukikuru witu omuleke okamwanga bukiri kare wamulekaho nite watunaga tuwatumanya nk'abaana so I'm just ninkushaba bushabi stay where you are otwesaasire otulijeho otuleke ntugezaho kwezimba nkitwe nk'abaana the only thing we need from you tora tuhire nti tuwataravu tuwatubereraho mu any support the only thing ekiwakubere notereze gyesaaha it's only your blessing okabe nojoto abaana banje barukulia well and good bless them like bafune eki neki kandi hati yo notwendeza kubi he's even sending bad words like he's cussing on me here that you will not make it so mushiza ninkusaba ninkwesenjereza just twesaasire tulijeho that's the only thing that I can tell you just leave us alone obulamu bwo kati bubeera wano okyakala otya olina bwogera nokyakala kola iko okwerabira ebintu ebimu no because I don't drink I don't smoke so you like me so after dinner no seriously I don't drink I don't smoke I've never so you never never not even a single the same thing awo no buzibu no bubeera bw'amanyi nnyo kubanga sometimes oba tomanyi kikiyinza kusanyusa
obeera mu mbeera nga obeera nga babayita ba introvert ngo kikutta obeera wekano gamba I just want to be alone. Anyway, I'm also learning to deal with it. Era nabeeranga n'abantu abamu waliwo omigwe nakolanga ne bamuyita Isima yangamba ekizibu ky'olina ogoyinga nnyo emotional ekintu ekikutuukako tonywa njaga tonywa mwenge kati abamu abalina bye bakozesa abamu bakozesa weba kimukubye nnyo nga abaako kyakozesa nga yeebaka akumawo nga yeerabidde naye kati gwe kiba kikujjukiza nnyo nnyo nnyo. You just stubborn. Yeah, I'm stubborn. Kubanga manyi bwe ntandika nagano binyo. But because I know my tempers sometimes, yeah. I feel like when nakikozesa bayizo okunzitanga ne pikira mu musajja ne mugabo mbanyira ne nakuba ekikone nanzitirawo. So nensalawo ne ngamba okwewala ebingi. Simanyi okuwoma, simanyi bwe gubeera kangwesonyiwe. Era sikirowoozanga nako. Kankuseseeko nange tolaba wano mu bye bintu by'esseegomba. Yeah. Nti kunywa mwenge oba kunywa sigala? Never. Ever. And I promise myself I'll never do it. And I'll never, ever, no matter oba mbeera mu tramate. The good thing I love about myself, bakwita batya? Nebuulirira mangu. Yeah. Kyovola n'omuntu n'obwabanga yanyiizizza. Oluyingira wali mu nyumba olugendo ova mba nkubuuza naye kati tubadde tufaaki. Anti abantu abalina abali short tempered bwe bakomawo lwakuba nti kyabaayonoonye within a second, it is too much. Yes. Yeah. The sinzi mukazi ntoba nyonoona bintu. Ntoba biki. Obwo budde si buyina. Ate kati kyogenda okonoona ate nkyoddemu okigule. Ate nze nfaayo. Kyamazima ndwawo okunyiiga. Ate yenze omuntu ntolibwa saagala muntu kunnyiigira. So nakyo kimpisa bubi. Ate sinkola ekisoboka okulaba nga nkola ki. Ogamba ono gwenyiiziza wankola kino ngenda kukola nti kati ngezaako ate nze kennyini obwobanga wanyiizizza ne nkugula ate sinkulabe nga tutunyumya. Naye tulabika okuba tulina bye tufaanagana ono. Naye Katonda asaasire. Anyway, kaakati tugenda kukoma wano olwaleero. Tujja kuba tuddamu tukwatagane. Mbadde njagala kukomyawo bukomya kwe kuleetamu eyo emboozi esembyeyo. But mu real sense tubadde tulina kukoma wali. Naye wabadde nga tugenda mbadde saagala kuleka bwenti. But bw'ofuna ekagaapu okutambulamu naawe genda otambulemu nja kuwa amagezi ogenda otambulemu naye nange sitera nnyo kikola naye bw'obanga gw'owulira nga it's your niche you can try. But for me, I'm also learning how to deal with certain things. Anyway, thank you Remy. Thank you everybody. Abatu watching zo abatu baddeko kuba story ne wetandise era bwekomenkereza olwaleero. Tuyinza obutasokawo wano Jazira ngenda kufuna obudde tukomewo. Tufuneyo kakaganya tuddemu twogere nga akakkanyemu bulungi. Twongere okumalayo okuno okubeera nga ajjayo kyawulira. Bagamba building resilience is through breaking the silence. Sometimes you walk up to let me speak out. Then you feel like you relieved. You feel relieved. You feel like olina kyo building ekipirira nobyerabira kati eyo ngana nge nalimbi isemo kebimu. It will be a platform to some people to break through. Oba to break the silence. Ngowulira olina ekikunyiga ekyakunyigiredde ebbanga. Tweyambe fenna mungeri emu endala. Anyway, nze Kakalamu the answer atakumira mpera bankumira. The Answer Channel, a solution to every situation.